Okay, ku celebrity track kwoli and of course olunaku olwaliro tulina Momo 19. This time round emboozi egenda kubeera nfunze lwa bigambo bingi nnyo bibadde mwogera buli omu abayogera kiri Momo akola ki ku nnyonyi ng'atambula nnyo yeetunda babloga mbadde mubimbuuza bino byenjogera. Momo wala ni cruise Momo akola ki munalayika atunda ololololololo abirala simanyi Daxx Kartel yayimbye Oluyimba simanyi kusajjalata omwana bagenda mulekawo cruise wakola ensobi n'omugabira omukyamu so ebigambo bibeere bitundu Momo 19 otumuyina Momo 19 sooka obuze ku balabi ba celebrity track. Bana abalabi ba celebrity track mbalamusizaako nnyo. Mwebale kuwagala Alan Cruz, mwebale kutwagala. Okay. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi Alan. Okay. Ate obwo bwongogezi. Waaye mirembe nakwe wa mu space nakwe na Mama Brighton atatwa stress. Mpulira. Oli bulungi Momo? Ndi bulungi agamba otya Cruz. Ekibuzo ekisooka Momo 19 abantu magunkubi oyamwera kumbuza ki. Momo 19 abavubuka beebuuza babloga batandise okuwandiikako Momo 19 wagenda nomintinga Shonga batugamba mbu Shonga atunda abawala ebweru simanyi biki Dorothy Shonga ne batugamba Momo 19 yajja contacts ne Dorothy Shonga eŋŋambo ne zijja ne zigamba Superstar yakuwa enamba okufuna Dorothy Shonga kyekyo kutwala ebweru nnyo ekintu alebwe nyonyole eggwanga anyway ebigambo bibadde bingi nnyo omuntu asobola kuva inaga Momo yo obeera ogenze kukola ki bla bla nengamba sigenda kutuula nyonyole buli omu nti ekintu alebweru kyekino oba kyekiri but buli omu yandyegombye okubirinnya ku nnyonyi all the time bamanyi oŋŋamba ennyonyi gy'olinya eri cheap my dear esobola okubanga eri cheap naye tosobola kulinnya nnyonyi tewali ku bba asobola girinnya buli week nga bwe nkikola ekyo nkyebaliza Mukama. Byembeera nkolayo nkola mu organization and organization gye nkolera yaba Dens oba abantu abava e Denmark. We fight against malaria in Africa. So nze omu ku ba representatives be balina. Kati bwe mba ntambudde so nga bwegambye nti to fighting against malaria in Africa. Kati bwe mba nga nze omu ku abo ba representatives baabwe kitegeeza mba nina okuba nga ntambula. So ntambula lwa organization, ntambula lwa kulwanyisa malaria n'endwadde endala. Isyo. So relationship ne Dorothy Shonga eva omukwano mugujjawa? Omukwano ne Dorothy Shonga nga bwe nkola show ya roundabout bwe mba ngenda travelinga nebuuza nsi ki gye ngendamu neŋŋamba nti ngenda mu nsi eno neŋŋamba muntu ki ali ayinza otukolera amawulire mu nsi eyo gye ngendamu so bwe mmanya nti omuntu oyo gy'ali then noonya contacts of course tuba tumanyi baani abalina contacts nsi eyo mwogenda onoonya omuntu anaakola amawulire aga roundabout. Yes, aga roundabout abannayuganda gwe beetaaga okuwulira oba okumanya ebimukwatako so ne Dorothy Shonga bwe nte we namumanya and she was so good. So Momo abanyonyodde bulungi nnyo kyakola ku nnyonyi so temuddamu eyo bimbuuza bingi nnyo ate nkyazirinnya basaaga n'ezimu kati nkansolinga cause nali sibisuubira Alan bye bantuusaako ne bambuuza ebibuuzo Superstar yakuwa ennamba ya Dorothy Shonga. Is it true? Yeah, that's true. Okay. Superstar ya Jimpa, I cannot deny that. Kubanga ayinza n'okunyiga tesaagaako kwogera bulimba. Yes. Okay. Awo wennyini we twagala okumanyira Daxx Kartel yavuddeyo n'afulumya oluyimba olupya lwe bayita omusajja alina okusajjalata, but that's how the song is titled. Omusajja alina okusajjalata and of course ngambo nga zigamba Momo 19 is not happy with the title na biki ebyayimbiddwa abalala ne bagamba Momo baakukyaye mumulabika muli mu kukyawa mbu mwayombyemu omusajja wamusanga ne mukyala we kwegamba mbu bingi nnyo omusajja ye ali mu kunnyonnyolera mu luyimba omusajja alina okusajjalata. Namusanga ne mukyala we bamentioninzeko ku mukyala gwe nasanga ne Kartel. Nze baŋŋambye buuza mukwano gwo. Abantu nga balina ebigabo banankubira ne pressure. Well nabadde siriiwo. Kati ngenda okubulaba ku internet. Actually Daxx aŋŋamba ennyimba z'abagenda okuyimba zonna aziŋŋambako but no surprisingly teyaluŋŋambyeko. Nabadde sirumanyi I wasn't aware of that song. Nagenda kyebulabi boom ku net nga kusajjalata konze soko oliki omukazi bw'atyo yayimba siri muyembe ng'agenda aleeta hamuza neŋŋamba hold on sibanga nagobeddwa ng'ani eno yinza okuba ndi ku nnyonyi nsinika mannyo nga bankubyeko dde ekibaati so era reaction yange yasooka yali nti Daxx Kartel, are you serious? Abantu batandika wamusindikira message? No, I posted that on my Insta and then Facebook and I was like
Daxx Kartel, are you serious? Ye nogundi gye walabye taito kuzona zonna okutekako okusajjalata. Bwe nawuliriza Oluyimba message ne ngamba tufudde. Well, bange muyimbe can understand naye kati bina kuzino byakyuka. Omuntu bamugobera mu Luyimba. N'ogamba tebangobera mu Luyimba. Ngamba waayo omusajja tabanga yangobedde mu Luyimba kwe kumukubira ku simu ngamba owe wange simanyi na Omuyita linnya kyawo hani? Sihan muita manya mangi. Yeah, so agamentioninga gonna. Ne mugamba kiki ekigenda maaso nangamba ate kati Luyimba kozi ate nga nabadde sirutegeddeeko luno kiki ekigenda maaso. Nangamba no, it's just a song. So I was like, am I safe? Nanga yes, you're safe. I was okay, cool. Momo bagamba oyina ebbuba lingi nnyo mbu era obubira omusajjawo era nga omusajja abadde agezaako kutegeeza nti nkwagala naye olina okimanya nti omusajja alina okusajjalaata. Ani yandabanga nina ebbuba? Ababitebya bwe bagamba. Okyogedde bulungi ababitebya bo batebya. Momo oyina ebbuba? Anadi batebya. Obubira omusajjawo nnyo. Sinza agamba nti mububira nnyo. Kuba okububira omuntu ennyo ndi ate kitekigasa. Omuntu wabanga wakwenda aba wakwenda. Ne obadde ebbuba lyo ne bwona omukuba bayenzeeko still abajja kola ki? Abajja kwenda. So ebintu bya love just about relationship olina kwesiga partner wo. Bwata kugobye. Do you believe in kusajjalaata omusajja okusajjalaata? I don't. Bange yayimba buwulu nga gyendi eyo mu cover and I was like tufudde kyantwalira ebbanga okwagala buwulu nga ngamba bannange musajja agambye mu wuulu kati tuli ku kiwalo kyantwalira ebbanga naye nekyasinga okukala okungomya oluvannyuma yali yakamawodde kubate ne bivaayo ebyaffe relationship yaffe nevaayo ne bakimanya. I was like okay, I'm safe. Kati kusajjalaata asikiriziganya nalwo. Momo, look into the camera. Obe message jogamba Daxx Kartel about kusajjalaata. Okay. Kusajjalaata. It's a good song. Edi abasajjalaata. Ne kufa bakazi abamu. Olwo batakifaako. Nga yagamba oba sajjalaata yamanyi. Kubalinga nze Momo waabwe. To me it doesn't work. You're not happy with that song? No, I'm not. Momo tosanyukidde Luyimba. Situsanyukidde alironyezaayo lala. Obadde title endala but not that one. Munange ennaku zino batugobera mu nnyimba nga bwegambye. Kati ndi sure nti siri mugobe oba tebigenda kutandika. Oli asobola Oluyimba nangamba just Luyimba. Nenga oli mugobe oba agenda kutandika kusajjalaata. Kati simanyi. Tunula mu kamera omugambe honey boo sweet pie botisa ponsi popo chuchu omugambe honey Oluyimba lwote lwatusanyusizza. Honey singa kisoboka twalifulumizaayo akapya. Singa kisoboka video tetwali gikoze kubanga omutima si mutereevu. Bantu bakusumbuwa. Kucha. Ngamba inbox yejjudde abantu bagamba mugundi kusajjalaata Momo biki? Yeah, abantu boogedde ebigambo bingi twakugamba wali oweraga simanyi otijja simanyi ompostinga bbaawo omutukuba kolabe twakugamba nga I'm like manyi social media abantu bajajinga nnyo. Like I remember one day na posting akantu nengamba nti friendships also cause heartbreaks. I meant friendship. Ngabo ngamba nti Alan Cruz is my friend. But ne mukwano gwange just a friend asobola okumenya omutima. And then reaction tewagimanya. Twagamba nganga otutijirako tukubakasajjako tugamba keeka akabi kati bakutyayenze nabimanya bajja kukyawa era bannange oddangayo. Ate nga yakututte ku kaddina twalabya nti ku Facebook opostinze omusajja yakututte ku kaddina ne muli emmere ne mweyagala ne mwekwata nga abaagalana bannange nga tetwagalana twekutenga abaagalana nga tetwagalana nga mwagalana alane ani yatutte munne ku ddina yakututte ku kaddina gwe watutte bebi ku ddina olaba ennaku enkulu ezibeerawo omwami wange abeera busy. We all know that abayimbi babeera busy mu festive seasons. Kati yamaze okukola n'agamba you know what badde nsaba nkutwaleko kadina since badde omunaku zino zonna enkulu and you see nanga I'm traveling a lot so
actually don't have time for each other ngedda wekyali nti tubeerawo nnyo mbeera eva nzunga mbaka nkutwaleko kadina so nantwalako kadina ne abantu bakogerera bamu ne bagamba simanyi omusajja omukaka ebintu omusajja omukola biki so people talk a lot alan boogera tubiraba naye tolina kyabakola tusobola kusirisa abantu tusobola bagaana kwogera. Momo 19 gundi beekyaye n'ekitonsa Grace Kan beekyaye n'ekitonsa era ng'eŋŋambo ze zibadde zitambula ennaku zino abavubuka ne baŋŋamba cruise nno mayize bajja wange cruise nno omukwano gw'oyo mugambe bino bitulaba atijja mpola Grace Kan yatugambye nti baali bakola mawulire so kati awo twagala omanyira Momo abantu bakakase nti temukola mawulire ekyokubiri kukyayibwa kuba kuzze bani adi bakola mawulire Grace Kan ekitonsa Grace atugambye baali bakola mawulire si bituufu nti baali beeyagala baali tebeeyagala just baali bakola mawulire kati nawe munamwe muli mawulire Grace Kan muyimbi right koja kitonsa musawo oba waddagala something like that buli omu alina kya promoting nze Katero muyimbi siri muyimbi sina kyempromotinga kati sirowooza nti emyaka gyonna 4-5 gye tubadde ffenna nti kuva dda nkola mawulire cause namufuna sirina kyendi nga nabantu tebamanye kati nandibadde nkola mawulire kyawo ekirala bwankyawa it's okay abantu tosobola kukiwagala nti mbu nze ngenda kuba naye mpaka omukazi yemba n'agamba kankwagale leero olw'enkya simanyi kikola kiriyo kati naawe osobola okuba nga oyagala omuntu nga nawe butuufu wandyagadde mubeere mwenna mpaka last naye munaye abantu tebatamanyi bana ebizibu bingi ebibeera mu relationships bingi abazirimu bazimanyi ebizibu bingi ebibeerawo munayinza okukola ekintu kiwadde tomusuubira nogamba ye newe kankite naye babiganye simusange era nze wekinaba kiganye nja kusigalawo I'll still stand so sigenda kuyimira no kamera nga meze tekijja kubaawo tekisoboka shit happen ebigambo ebisemba and omwaka 2020 tugulindemu kibatugambye okukyala kwagwa okukyala tekunnagwa nga ebakirowooza okwo kwali simple okukyala kwa maama kyo kyegambye nti abantu ba social media okukyala shower no kyo kyegambye nti abantu ba social media babuukira kyeba kati we bakibuukira we had to give them space tugamba okay mwogere we muliko we will explain but okuti kwali kukyala nga we bakusuubira nalaba abantu bangi laba enviiri z'omugole laba bibambadde olaba naye bana abanaku nabo they talked a lot but okwo kwali simple okukyala kwa maama nga bonogamba nti kangende ndabe ku maama wa mukazi wange so nakola obwo obuntu bwe ne tugenda maama kwali kwa maama but okukyala okwaddala ne nika inshallah bigenda kubeerawo this year. Wasiramu se Momo? Of course. Okay. Enya lubusiramu gwani? Mariam. Wanji mama? Mariam, yeah. Mariam lyakomyewo season 2. Yeah. Yakomyewo kana season 3 years. So by okukyala ne nika bya this year. Yeah, nga Katonda yagadde. So biri bye muliko. Okay. Tujja bayita. Celebrity track waliwona. Okay. Maliriza omwaka ngo wabavubuka abali eyo akalowooza akasemba kagala omwaka. Nina akantu akansanyudde ate ne kasoni kabanga akanyiza but then I had to understand nti buli muntu alina endowooza ye. I posted a pic nga ndi mu nyonyi ya Ethiopian and then someone was like nina ye Momo kunyonyi zona nyonya mu airline manya Ethiopian koli nti ebadde kintu eri cheap. Let me make this clear. Ala niwe mba nkola mu organization yange si njavu. Actually, we have the biggest Vestagard. We have the biggest company. Oba nga company nene mu Europe. It's one of the biggest organizations oba company. Kati omwana nakyogera samunenyeza kuba tamanyi inze bulwema traveling bansasulira first class. Erina kuba first class. But nganze omuntu business lady. Ntula wansi nga Momo mbonye nkuze ndi mukazi munaku nina bingi byenjagala tekingasa kutula mu first class ate enkya mumbuze kyenkoze mu kulinya ennyonyi nga sikola ki nga sikirina so nensola okutula mu economy
naye eyayogedde saamunenyeza kuba yendowooza ye buli nyonyi nsobola ogirinya kuba kampani gyenkolera nnene abantu balina ssente buli nyonyi njagala ate first class nsobola naye olw'okuba nti njagala kwezimba njagala kuba bulungi ng'abalala nange nkere ngambe ennyumba yiyo emmotoka yiino ey'ebbeeyi kino kikino naye nakikola ntya nga sisevinze bane abaana tuyige okusevinga muleke okusanyusa social media nti gwe bakuyisa okola akalimu ka $3,000 eza dola gwate olinnyeko ennyonyi ya 2,500 kubanga oyagala okubeera mu first class o proving social media nti oli wakabi bane ebintu by'okuprovinga social media mubiveeko twerowoozeko nnyo tusevinge nnyo tofa ku bantu ki kye boogedde bane abaana bawala tukole guno mulembe gwa kukola abasajja tebagenda tukolerera welo so omusajja yasobola okuwa naye abakyala twekolerere nnyo ate ekintu kya social media esudde nnyo abantu mu bizibu abaana baagala oprovinga Alan omwana akwata iPhone latest naye nga talina na waasula leero ajja kusula wa Momo enkyagende wa Alan luli agende ewo nga talina waasula talina kyali kikwasa kyo kwata iPhone latest nga talina na waasula so banange tuve mu competitions tuve mu ku pleasing abantu ku social media kola kyosaanye okukola nze Alan nsobola okugenda ku Serena nende emmere everyday ku Serena naye sikikola nengenda mutoni nnyo nange nenda doesn't mean I cannot afford sene mekazi basasula kakadde okulya no so banange tusevinge tuleke okusanyusa abantu tofa kuwani kyayogedde let them talk kubanga bagenda kwogera twabasanga ate era tujja kola ki tujja balekawo saabogera ku Momo 19 you can talk your shit. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Heba naye Momo wafunye eno banna ebana akuwulira. Ai. Celebrity track. Subscribe.